Ziweze ennaku nnya poliisi erwana butaweera okusobola okulaba nga eziikula abantu abaabutikirwa kasasiro ku lw'omukaga lwa ssabbiiti ewedde. We tutuukidde mu kifo awaagudde enjege eno tusanze tractor ziweetiye zikola butaweera okuyiikula ebisigalira by'abantu abateeberezebwa okufiira mu kubumbulukuka kwa kasasiro ono ku lw'omukaaga. Tractor nga zikola ab'enganda n'ab'emikwano gy'abo abateeberezebwa okuba nga bakyali wansi mu kasasiro eyabumbulukuka babadde ku bbali awo ng'amaaso bageegese tractor zino nga basuubira nti oba oli awo banaalaba ku bisigalira by'abantu baabwe. Omu ku bano ye Dennis tulinawo omukozi mu Nabugabo Apudiro ekitongole ekiyoola kasasiro ng'ono atubuulidde nti munne Joseph Tayebwa akakasa nti y'omu ku abo abataasimattuse. Yabadde weekend yadde yagambye tagenda kukola ki? Tagenda kukola. Anagamba nti nze najje bwe nanyuka zaali ssaawa nnya kawungeezi nenzija ne tubeerako awo nze bwe zaawera ssaawa mukaaga nenkola ki nenzira ewaka n'akola ki ye n'asigala nendeka nga yeebase nti nze nenzira ewaka era ku makya nakimanya nti takoze ekitagenze kukola ki kola. Ng'enjege eno eguddewo yatandikirawo okunoonya kkono kumukubira amasimu kyokka nga teyitamu ekyamumalamu amaanyi. Nensanga wekigudde naye yabadde akoze eki nengezaako okubuuza ababadde bakoze eki bamumanyi nebagamba abeeyi bonna tebakoze eki tebaavuddeeyo. Ono si ye yekka ali mu nnyiiko olw'okubulwa omuntu we. Daniel Ogwanga naye tumusanze embeera emusobedde ng'ono anoonya muganda we ne famire ye. That day we are doing what? We are moving the soil on the top of them. So today, what are we seeing? Because now we are breaching the door. Our doors have removed already. I've seen the door. Ab'ekitongole ki Red Cross ko ne poliisi enziruukirize balabiddwako nga bali bulindaala okukwata obulungi ebisigalira ebizuulwa. Mu ssaawa ez'amalya g'emisana ayogerera poliisi mu kampala n'emirwano Patrick Onyango atubuulidde nti bakazuula emirambo 22 nga 2 ku jjo ab'enganda bagitutte. Bakoze postmortem nga baze okukola postmortem ne bakwasa abantu bananyi family ne bakwasa family ogenda okusiika. Kyokka ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ka leero tukitegedde nti waliwo emirambo emirala 2 egizuuliddwa omuwendo gw'abafudde ne gutuuka ku 24. Onyango atangaazizza ku bizze byogerwa nti poliisi yalwawo okusitukiramu okudduukirira enjege eno nga yaakagwawo. Kituufu poliisi ya wano basoose okutuuka wano eya Lusanja ne Kiteezi. Naye obuzibu nti badde tebalina graders okutandika okukola ki okukola omulimu. Kati kusooka basoose okufuna okubira bakama baabwe ne babategeeza ekiriwo ne babasaba nti basindike ki basindike graders. We tuviiridde mu kifo kino nga poliisi ekyafuba okunoonya abateeberezebwa okuba nga bakyabikkiddwa mu kasasiro ono. Asifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.